Abakiriza abenjo mbadde n'omutandisi wa Dr. TV tukole Oweekitiibwa Dr. Kasule bakedde kwewokanisa Katonda Matters okusinza n'okwebaza Katonda. Okusaba kwa leero nga kubadde kukulembeddwa omubuliizi w'ekkanisa eno Herbert Kasule akubiriza abakristaayo okubeera abagumiikiriza okutuuka ku bye baagala kubanga n'abantu abatutumufu nabo bayita mu kusoomozebwa okw'amaanyi. Bw'obeera mu mukono gw'omubumbi oyita mu process okufuuka ky'oli. Boolaba ab'amaanyi, boolaba abatutumufu, boolaba be bayita abagagga, boolaba be bayita abasomya ebitabo, boolaba abatutumuse bayita mu process ez'enjawulo okufuuka kye bali. Waliwo process gy'oteekwa okugumira nga Katonda agikuyisaamu n'ogigumira. Buli lw'otoyita mu mbeera n'oyagala ebyamaanyi mu kufuula Katonda ky'ayagala akufuule, ky'oyagala Katonda akufuule, oteekwa okubaamu n'embeera y'okugumiikiriza n'okugumira embeera n'okugumira challenges ebisoomooza. Kasule ayongere n'akakasa abaana ab'obuwala abaagala eby'amangu nti bajja kufuna ebizibu nga bakyali bato, kyokka n'ategeeza nti baba banagumiikiriza bajja kufuna basajja bennyini Katonda be yabatondera. Bw'obeera muwala n'ogamba nti nze baleka Ajja era anajja y'anajja, naye bw'ona ogumiikiriza Katonda ajja kuleeta omuntu ali fit Ate ye omwawule w'ekkanisa Herbert Lubega akubiriza abazadde okukuuma abaana baabwe mu luwummula luno oluwanvu lwe bagendamu. Bagamba nti kiwedde kati tuli bakyetwala, n'olw'ensonga eyo abaana mubakuume bulungi, mubalabirire bulungi. Singa muba mwegendereza nti abaana bamaliriza primary 7 nga bangi, bagenda okutuuka mu 4 ng'abakoze ki bakendedde, ate bwe kituuka ku S6 ne bakenderera ki ddala. Waliwo ebibanga bivudde ku bo, oluusi bizibu bya nsimbi, naye ate okusingira ddala waliwo n'ebyabazadde nga tetukoze kye tulina kukola ki kukola. N'olw'ensonga eyo kola ky'olina okukola eri omwana. Reverend asabye abakristaayo okubeera abeegendereza wamu n'obukubi obw'amaanyi kubanga abantu abamu baba tebazze kusaba wabula kunyaga bintu by'abalala. Kikumiza buli lwe muyongera okukula n'okugenda mu maaso n'abasikiminga ebirungi byammwe beeyongera. Mukitegeera y'oli ajja nga nze kusaba naye ng'asikiminga nsawoyo nga yeetegereza bw'otuula. N'olw'ensonga eyo tubeere security conscious buli mu nsonga yonna. Oba oyingira mu kkanisa togamba nti nno nyigidde mu batukuvu kiwedde. Waliwo oli amanyi nti oyingira mu kkanisa olowooza kiwedde. N'olw'ensonga eyo twongere okunyweza mu nsonga ya security. Oba oyingira nakyo kifeeko. Tusaasira nnyo munnaffe gwe babbye ne tumanyi nti era twagala basuubiza nti security naffe tujja kwongeramu. Nicholas Bamwine yawadde ku Dr. TV Amasukulumu.